إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار بسيرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatenda majjuvugo naga Allah subhanahu wa ta'ala ebyenjera n'emirembe ide owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatumira ng'ekyokusaasira gye tuli eri ebitonde byonna. Omulundi ogwayita barakallahu fikum twatunula ku musomo gwaffe guno gwa hal yawmuka islamiyu, abaffe olunaku lw'Obusiraamu. Twalaba ku adabu ne ahkaamu ez'okutooleganira salaamu, ez'okutoola salaamu. Twalaba ku mpisa ne tulaba lwaki tuteekeddwa okutoola salaamu, naye nga twabiraba mu bumpimpi. Insha Allah ta'ala tugenda kubyongerako mu buwanvu. Barakallahu fikum. Twalaba hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga ya Abi Huraira radiyallahu anhu. Njagala tukomewo mu darsi mpola mpola insha Allah. Nga omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba kino, la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu, temugenda kuyingira jjanna okutuusa nga mukoze eki, nga mukkiriza. N'abagamba nti wala tu'minu hatta tahabu, ate mujja kubeera bakkiriza okuggyako nga mwagalanye. Bwe yamaliza n'agamba nti awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, mbabuulireyo ekintu bwe mubeera nga mukikoze mujja kwagalana. N'abagamba nti afshu salama bainakum, musaasaanye salaamu wakati wammwe, musaasaanye emirembe wakati wammwe, mujanjawaze salaamu, mudiibudde salaamu, mugyetoolera olwetoolera. Barakallahu fikum. Yani tulaba nti nno okutoola salaamu kulamulwa kutya. Assalaamu sunna muakkada, okutoolegana salaamu sunna muakkada. Mu nkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam gy'ataavaako, dawama alaihi, yagiremerako ebbanga lye lyonna ery'obuwangaazi bwe teyakivaako. Waraddu wajib, ate okugiddamu kuli wajib ainan, kuli wajib ku buli muntu yenna, ku buli musiraamu yenna kiri wajibu okubeera nga salaamu ogiddamu. Amakulu nti bwe bagikutoolera n'otagiddamu ofuna emisango. Bw'oba togitodde tofuna musango, naye bagikutoolera n'otagiddamu ofuna omusango, okuggyako nga waliwo abantu abawerako bo ne bagiddamu, gwe ne bw'oba togizzeemu ofiirwa bufiirwa mpeera ziri, bo bali baba bakumalidde, awo tofunamu musango. Wa barakallahu fikum. Omulundi guli barakallahu fikum twalaba hadithi, naye tetwalabayo aya n'emu ku nsonga ya salaamu. Allah subhanahu wa ta'ala mu hadithi mu aya ngeri mu surati Nisa aya ya 86
agamba bw'ati وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها siliwa mulembe nnyo olwaleero naye inshallah tujja kutambula mpola agamba wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha mwe mubanga mulamusiddwa oba babanga babatooledde salaamu n'ekiramuso muddengamu n'ekisingako obulungi oli bw'aba akutondedde salaamu naga nti assalaamu alaikum ddamu ekisinga obulungi yongerako nti wa alaikum salaam wa rahmatullah oba wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh kyekigendererwa oba kyetegeeza gundi eno bulungi n'ekisinga obulungi oba mugiddemu oddemu salaamu yennyini nga bw'agikutooledde nti assalaamu alaikum ogambe nti wa alaikum salaam inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba Allah subhanahu wa ta'ala mazima ku buli kimu oba ku buli kintu ye mubazi owa waggulu yasinga okubala tufuna mu aya eyo barakallahu fikum nti salaamu bwe bagikutoolera olina okugiddamu aidha oba imma ogiddamu ng'oli bw'agikutooledde oba ogyongeramu kyonna ky'oba okoze osigala nga ki nga salaamu ogizzeemu nga weyeetaagisa twagamba omulundi guli naye ayongeddemu yasinga okusinga kwagize ki ku lwa hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam era gye twalaba ey'omusajja eyayingira mu masjidi nga nabbi sallallahu alaihi wasallam asomesa basahaba n'agamba nti nno assalaamu alaikum nabbi n'amuddamu n'agamba nti wa alaikum assalam 10 ne wayingira omusajja omulala n'agamba assalaamu alaikum wa rahmatullah omubaka sallallahu alaihi wasallam n'agamba wa alaikum assalam wa rahmatullah n'agamba 20 ne wajja omulala omusajja era n'ayingira n'agamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh omubaka n'addamu n'agamba nti wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh n'agamba 30 ekwataganira ddala bulungi nnyo ne aya eno eri mu surati nisa aya 61 etugamba okubeera nga tutoola ki wa idha huyitum fahayyu bi ahsana minha aw rudduha bwe babanga babatooledde salaamu mugiddemu n'ekisinga obulungi oba mugiddemu n'ekyo kyennyini nga kye babatooledde inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba Allah ku buli kimu muyitirivu wa kukibala oba ye mubazi owa waggulu ena mu mbeera y'emu Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu surati nur aya ya 61 agamba atya agamba يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون أيو الله سبحانه وتعالى yali atutegeeza nti nno abange mmwe abakkiriza yatukoola oba yakoola abakkiriza yakoola ki abakkiriza ng'abakoolera ki yabakoola ng'ekigendererwa mu bakoola aya ngambe ya 27 barakallahu fikum aya ya 27 yakoola abakkiriza naga nti abange mmwe abakkiriza tukimanyi lwaki era tulina okuteekayo omwoyo ennyo buli Allah lwakoola abakkiriza tulabe oba kubanga ensonga ebeddako eba yabuvunaanyizibwa nnyo ky'ovola nti Allah aba akoowodde bakkiriza buli lwateekako harufu eyo ey'okkoola nazzaako abakkiriza ng'okutwowewula kubanga bumanya nti ensonga eddako nkulu nnyo agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum abange mmwe abakkiriza temuyingiranga mu mayumba agatali mayumba gammwe tuyingiranga mu nju etali ki etali yo naye ssebo
ensonga eyo abantu abasinga obungi bagibuusa amaaso. Oli bw'aba agenze wa muganda we alowooza naye awaka mwami ayingira buyingizi olw'okuba agenze wa muto we. Oli bw'agende wa maama we ayagala ayingire buyingizi kubanga azze waka. Nawalla naye Allah subhanahu wa ta'ala atuganye okuyingira mu mayumba agatali mayumba gaffe hatta tastanisu, okutuusa nga musabye okukkirizibwa baani bannannyini maka ago oba bannannyini mayumba ago. Then watusallimu ala ahliha, bw'omala okubeera nga osaba idhin, osaba rukhsa olukukkiriza okubeera nga oyingira, kyozzaako watusallimu ala ahliha, otwolere essalaamu abo b'osanzeewo. Muve ku bino eby'Abaganda bye bagamba nti no amaaso amatiga kubuuzisa nnyinimu. Mu Busiraamu gwazze gw'otwolera b'okoze eki b'osanzeewo. Otwolera abakola ki? B'osanzeewo. Naam. N'agenda mu maaso Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba dhalikum khairun lakum la'allakum tadhakkarun. Ekyo nno kye kisinga obulungi gye muli, kyaddaaki munajjukira. Ekyo kye kisinga obulungi gye muli, kyaddaaki munajjukira. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala atulagira okubeera nga tukola istidhaan? Ekikosa istidhaan obeere nga abantu bali gy'olaze beeteekateeka, kubanga abantu bwe babeera awaka waabwe buli omu yeeyisa nga bw'akola kibwayagala, kubanga ali wawe, ali mu nju ye. Omwami ojja musanga ng'ali mu kinu nga teyandiyagadde omulabe ng'ali mu kinu. Ojja kusanga omukyala nga teyeebikkiridde, ayambadde obugoye bwe, asamulira omwami we, gojja omutuukeko ku ssaawa ezo zennyini nga ali mu mbeera eyo ey'okusamulira ki baawe, bw'onoomala gayingira mu nnyumba z'abantu. Era ju'ila al-istidhaana li ajli al-ayni, okusaba okuyingira ewantu kwateekebwawo ekyakuteesaawo izini eno okubeera nga ogisaba okuyingira ewali gy'ozze lwa liiso lino. Eriiso lireme kubeera nga liraba bitakiteekeddwa kubeera nga liraba, beeteeketeeke. Oyinza okujja mu ddiiro ng'eddiiro lyonna terifaananika, okitegeera, naye oli bw'okonkona ku luggi oli n'asooka yeetereeza n'atereeza eddiiro lye, ebibadde bitatedde obutambaala biki byonna n'abitereeza, ogenda okuyingira nga ddala kyekyo. Naye bw'omala gagwa mu nnyumba nti nze ewaagundi sikonkona, bannange tewaliiwo mu Busiraamu ewaagundi sikonkona. Tewali mu Busiraamu. Kaabeere nga gy'olaze ogenze wa mutabani wo gwe taata, naye istidhaani yalagirwa beera ng'okola istidhaani olyoka oyingira. Ojja kusanga muwalawo, ojja kusanga muwalawo mukyala wa mutabani wo ng'ali bukunya, oswale eriiso. Baligaana okutunula ku bitateekeddwa kubeera nga litunulako. Mwana wo naye waliwo embeera gy'osobola omusangamu etasaana kubeera nga taata olaba ki? Olaba muwala, kaabeere kale mwana muwala ow'omusaayi, kaabeere mwana mulenzi. Ojja kutuuka waali ng'omwana embeera gy'alimu tesaanidde kubeera nga mukadde omulaba, kubanga mwana mukulu. Wa barakallahu fikum. Bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eyo n'atulagira okubeera nga tukola istidhaan. Mu aya endala tusobole okubeera nga ayati tuzimaliriza tuveeyo, aya yankaaga mu emu nga mpanvu mukko, eri mu suratu Nur. Aya etandika bweti laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun ila al-aya. Naye ekitundutundu kyetwagalamu kigamba weekiti. Ekitundu kigamba fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan tayyibatan kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayat la'allakum ta'qilun. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atuuka mu maaso eno nga aya eno yaliwo nga ejja eraga nti no tewali kibi oba tewali bulabe bwonna,
okubeera nga mukola ki okubeera nga mugenda ne mulya mu mayumba g'abantu najja nga amenya abantu abo abantu bedda mu jahiliya abawarabu balina embeera ng'omuntu bw'abeerako obulemu balabira ddala nga kisiraani tugambe mulema tugambe buki mwavu buki ebintu bwe bityo nga balabanga ekisiraani ng'era tebaagala kugenda kugamba nti oba ayinza okukyalayo n'abaako ne kyalyayo okiwulidde wadde okukyala mu bakadde be yalinga takyala mu basenga bamaama muto baani kulyayo ng'alabanga wali obukendeevu okubeera nga akyala n'agenda ali ewantu kugambe abakyadde tayagala alye kati aya ejjanga Allah subhanahu wa ta'ala abaga nti wali buzibu bwonna mukole eki mulye buli wonna w'oba olaze era yagenda abamenya bonna gy'otekeddwa okubeera nga bw'okyalayo okola ki olyayo n'atuuka ne aw sadiqikum ne mu mikwano gyammwe oba okyadde wa mukwano gulyayo okiwulidde n'atugamba tulye jami'an aw ashtata tusobola n'okulya nga ffenna tutudde wamu oba nga tulya tuwugira ki tweyawudde wa barakallahu fikum aya bwegenda aya tujagala mu kitundu ekisembayo wagambira nti fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum bwe mbanga muyingidde mu mayumba fasallimu ala anfusikum mwetoolere salaamu mukole eki mwetoolere salaamu anfusikum beera ng'otoolera b'okoze eki b'osanzeewo nabo babeere basobola okubeera nga nabo bakola ki bakutoolera barakallahu fikum kuba kati otoolera b'osanzeewo ate abanajja b'otasanze nga batudde awo nabo bakola ki bakutoolera wa barakallahu fiika oba fikum anaagamba tahiyatan min indillahi ng'otoola egundi salaamu gy'otoola oba okubuuza okwo kw'obuuza tahiyatan min indillahi nga kuva eri Allah subhanahu wa ta'ala yissalaamu mubarakatan tayyiba ey'emikisa nga ate nnungi Allahu akbar ey'emikisa okitegeera nga nnungi bwe mubanga muyingidde mu mayumba mulamuse bannammwe oba mulamuseganye n'ekiramuso assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ekyava eri Allah subhanahu wa ta'ala nga kyaki eky'omukisa ate nga kirungi bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'annyonnyola aya ze bw'atyo bw'annyonnyola amateeka ge oba oliawo ne mukola ki munaategeera musobole okubeera nga mutegeera Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'ajja annyonnyola amateeka ge nabwe kityo ne tukizuula nti tahiyya eno yava waani wa Allah subhanahu wa ta'ala la shakka fi dhalik naye salaamu eno bannange tugitwala nga kintu kitono nnyo ne tubeera nga tugyerabira omuntu n'amala olunaku nga asobola zibala zatodde so nga yandibali tasobola na zibala mu bimu ku bifo gwe tugenda ne tutoolerawo salaamu ng'ate abasinga obungi muffe twabivaako okubeera nga tubirambula mulimu amalwaliro ya akhi alkarim ya ukhti alkarima mulambula abalwadde mugezeeko nga bwemusobola okubeera nga ottayo nja kukuyita kutta so nga ate kuba kufuna mpeera ottayo akadde n'ogendako mu ddwaliro gendako ensambya mu bakristo ogende ng'obuuza ku bantu abaaye muli mutya nga mulabye n'obulwadde Allah ajja basuusa ogende ng'oyitaayita mu bantu gy'osangira omusiraamu ng'ojja otambula ogenda okulanga omusiraamu ate naye ali eyo ng'omutoolera salaamu nga munyumya bw'oba oyina k'oyina ng'okamulekera ng'otambula ng'ogenda bannange tuddeyo ku sunna y'omubaka sallallahu alaihi wasallama
tulambula abalwadde genda kerubaga genda kennamirembe genda emulago mufune olunaku mu nnaku buli mwezi nga emizikiti egimu bwe gikola mugende mugambe nti oguno omwezi nti tugenda kulambula ddwaliro ly'Egindi muyinza n'okusaba rukusa okuva mu ddwaliro muli tutujja kujja okulambula ne tuli bangiko ne babakkiriza ne mugenda nga muli bangi ne mutuuka mu ddwaliro ne mugaba n'ebirabo tabarakallahu fikum naye nga mugaba ebirabo byemba mugenze nabyo nga temugenze na kamera z'abamawulire kubeera nga babalaga ku TV nga bwe mwagabye ebirabo mutemuba mpeera musaba rukusa bamanye nti nno tujja kubeera n'abagenyi abayinza okuba nga bangi kuba bwe mukyala awantu nga muwera abantu nga 30 muba bangi kati mwegabanyaamu abamu ne bagenda mu wodi z'abakyala abalala ne bagenda mu yeeguuni kugamba nga mulina n'ebintu bye mugenda mugabagaba mu mpola mpola barakallahu fikum ihya'i sunnati ziyarati marda muzuukuse sunna y'okulambula abalwadde nga bwe mugenda musaasaanya salaamu abaffe hali yawmuka islamiyu otooledde ku mulwadde salaamu olwaleero olambudde ku mulwadde n'omutoolera salaamu oyina pulaani eneerambula omulwadde olwaleero omutoolere ku salaamu mu mwezi gw'oyinamu olunaku lw'olambula ku balwadde n'obatoolera ku salaamu oba obireka awo ne bibanga ebitaliimu makulu naye nabbi sallallahu alaihi wasallama mu bimu ku bintu bye yatulaga nga hakki ya musiraamu eri musiraamu munne antazurahu idha marida hakki y'omusiraamu gy'abanja musiraamu munne kwe kubeera nga amulambula bw'abeera nga alwadde naye ogituukiriza muliraanwa bw'alwala osala amagezi n'ogenda omulambula oba osindikayo mukyala ojja kugendayo nze ndi bize ate ngenda okuvayo gundi nga obudde bugenze biki nsonyiweka kutusaako ngenda okuvayo ng'obudde bukize eki bugenze sifuna budde bugenda kumulambula naye omukyala kasita yagendayo oba tonnaba kubeera musiraamu mulungi bannange tuzeewo sunna y'okulambula abaki abalwadde tubatoolere ku salaamu muzimu ku mbeera era mu bimu ku bifo ebirungi ennyo okubeera nga tutooleramu salaamu ziyaratul kubur kwe kugenda ne tulambula mu bifo mwaziikibwa bannaffe ne tubatoolera ku salaamu subhanallah kyovola nti eri kirungi nga kuziika mulimbo y'abasiraamu buli oli lwafunamu obudde adduka mangu ayanguyirwa okubeera nga agenda mulimbo bwe baba baziikayo omuntu we buli kiseera aba amulowooza naye bw'anajja okutoola salaamu ejja kubuna tejja kuba mukhassasu lya muntu omu ejja kubuna twagamba nti nno mu dduwa ezisabirwa nga otuuse mu kifo we baaziika abantu waliwo edduwa eno erimu embeera nga za mirundi 3 naye tujja kutwalako omulundi gumu tugamba tutya tugamba nti nno assalaamu alaikum ahla ddiyaari min almu'miniina والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون وأسأل الله لنا ولكم العافية الله أكبر omwagaliza emirembe oba oyagaliza emirembe bonna ahla diyaari bannanyini abali awo mu nnyumba ezo abali mu nnyumba ezo minal muminina mubakkiriza wal muslimin n'abasiraamu kubanga mu baba baafa mubaamu abakkiriza ne mubaamu n'abasiraamu miskiini nga lye tiyatuuka ku ddala lya bukkiriza naye nga musiraamu naam wayarhamu llahu almustaqdimina minna allah asaasire abo abaakola ki abo abaatukulembera mu kufa abaatusookayo mustaqdimina
Allah asasira abatusookayo minna naam wal mustakhirin asasirina ab'oluvannyuma abalijja oluvannyuma oba abalifa oluvannyuma awo n'okakasa obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'ogamba wa inna insha Allahu bikum lalahikun era Allah bw'anaaba yagadde tugenda kukola ki tujja kubasangawo wano tujja kulabagana tujja kusisinkana n'omala n'ogamba as'alullaha nsaba Allah subhanahu wa ta'ala lana nga musaba kulwaffe nga musaba kulwaffe walakum ne kulwammwe al-afiya abawo obulamu bwaki omulimu barzakh ekitegeeza nti obulamu obulungi abawe emikisa gye muli abasonyiwe ekirimu ekyamazima nti nsaba Allah subhanahu wa ta'ala nga musaba eriffe abakyali abalamu nammwe abaafedda atusonyiwe wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair enam edduwa eyo tojja kusobola kujoogera bwogezi bwotyo okujjako ng'olambudde abafa olunaku lw'olusiraamu hal yaumuka islamiyu hal zurta almaqbara abafa olunaku lw'olusiraamu olambuddeko ku limbo olambuddeko we baziika olina pulaani mu wiikendi nti onoolambulako gye baziika abantu abafu bw'oba ogenze ewammwe mu kyalo okulaba maama wo bataatawo waliwo lw'ogenda n'olambula ku bafu nga togenze kubasunako bugundi wabula kubatoolera ku salaamu si kuba kunyuulako muddu naki wabula ogenze batoolera ku salaamu oyina mu nnaku lw'otambula n'ogenda ng'ogenze batoolera ku salaamu nga kyokka kye kikututte Allahu akbar bannange tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase abamu ku basiraamu nga nange ontwaliddemu ewaffe waliyo abaziikibwa nga baziikiddwa mu mayumba naye ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam yakigaana mu hadithi nnyingi yatugaana okuzimba entaana okuteekako omuzimbo bwe naaguleeta omusomo ogukwatako ekyo insha allahu ta'ala nja kigaziya yatugaana okuteeka emizimbo ku ntaana kwekuli ozisemintinga n'okuzimbako amayumba nga mpozi wemulaba embogo ababeera wali embogo egindi kawempe embogo mulaba ndowooza bwe bamuzimbako ennyumba ne bw'onoojja ewaffe kojja wange naye bamuzimbako ennyumba azaala maama wange jjajja wange manya azaala maama wange bamuzimbako ennyumba ne bakyala be we bali awo bw'onootuuka ekibi ojja balaba ku muzikiti awo naye bannange ebyo obusiraamu tebubikkiriza obusiraamu bwabigaana era mu bimu ku bintu ebireetera abantu batandika okusinza entaana kasita batandika ozizimbako emizimbo abajja oluvannyuma nga baga nti ono yali wakabi ndowooza olaba bwe bayingira mu kayumba munda oli n'akwata wano wemuleka wemwawulira abasiraamu ku batali basiraamu ako kemulekawo wakati ako ak'ettaka wakwata n'alondawo akayinja n'alaamiriza naye abafolooza bw'aba alaamiriza asabira oli oba aba alaamiriza yeesabira ng'asaba ono yafa ekituufu abeera asaba ono yakola ki yafa naye oyo shiriki omunene afulumya omuntu okuva mu milla akujja mu busiraamu baganda bange bakojja bange bamaama bange tweddeko tumenye obuyumba obuli ku bakadde baffe bwe twabazimbira omusiraamu bamuziika mu bbanga tebamuziika mu ki tebamuziika mu gundi mu nnyumba min fadaili salaamu ebirungi ebirala era ebiri mu salaamu فعن عبد الله بن
عمرو بن عاص رضي الله عنه وصحابة مكرنيو قال يقام أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير أقام الصحابة عبد الله بن عمرو بن عاص تمازمو مسجيا يبوز مبكى صلى الله عليه وسلم نامبوزا بسلام كي أبرونجي amakulu ngaalinga agamba mu busiraamu mulimu ki ekirungi kyoyinza okuba ng'okimbulira omubaka sallallahu alaihi wasallam abantu bajjanga gyali ne babeerako bye bamubuuza barakallahu fikum bambuuzanga ebintu bingi naye buli omu yamuddangamu okusinziira nga bwe yabangazze kati ono bwe yajja gyali yamubuuza ndi busiraamu ki obulungi qala yamugamba sallallahu alaihi wasallam tut'imu at-ta'ama ulisa ku mmere fumba yoku kamere ulise ku bantu subhanallah bannange yo sunna twagivaako naye sunna nnungi nnyo tujirina mu kubeera nga tukunganye ogulawo nyumba n'oli okugamba nti abantu bajje balabe ku masowaani gange baba tunuleko mu masowaani gange aye n'osooka n'obakozesa n'oli okubawo emmere obakozesa otya mujjeeyo emishafu mumala okusoma wano ki haraka bazigabana nno buli omu naafuna ejjuzu yagenda okusoma mbu olunaku ne bavaawo nga basome Qur'ani namba ani yebyagamba oyo yenna bid'a dalala obwo bubuze bid'a ate bubuze naye fumbe mmere gamba abasiraamu nti abange olwaliro mbayise mugenda kulyako wange kyamisana bajjenga bonna bazze kulya wo kyamisana omwami n'omukyala oyinza obutasobola n'abaana nga kwebali naye twala omwami n'omukyala oyiteyo abantu bonga 20 be bantu 40 ofumbe mmere abantu bakole kibalye batambule bagende masha Allah barakallahu fik naye eyo sunna twagivaako naye omubaka sallallahu alaihi wasallam agigamba omusajja tut'imu at-ta'ama wa takra as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif ekyokubiri yamugamba nti otoolere salaamu oyo gwomanyi n'oyo gwotamanyi subhana malikul quddus olaba obusiraamu bwe tugamba okutoolera omuntu salaamu gwe tumanyi n'oyo gwe tutamanyi subhana malikul quddus bwekityo baganda bange bwe kifaanana ku nsonga ya salaamu tutoolere gwe tumanyi tutoolere gwe tutamanyi ate gwe tutamanyi yasaana n'okubeera nga tumutoolera nnyo olw'ensonga nti oba tomumanyi naye omumanyidde ku busiraamu muganda wo mu busiraamu subhanallah sigambe nti no gwomanyi tomutoolera toolera bonna naam njagadde tutunuleko n'awalala mashru'iyatu salaamu inda dukhuli almasjid hadisi eri gye tusoose emabega ey'omusajja eyajja abasajja abajja nga bajja baddiŋŋana eyeraga nti no salaamu etoolwa abaasanga omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'asomesa eyasooka n'atoola n'atambula munsonyiwe bukutuka naye kanjirenjire kinyanguye insha allahu taala hadisi eyeri y'omusajja oba abasajja abayingira ab'emirundi 3 eyasooka n'atoola salaamu alaikum nabbi n'amuddamu alaikum salaamu 10 eyo mugijjukira bulungi eyo eraga nti nno okuyingira omuzikiti yajuzu okutoola salaamu ng'oyingidde omuzikiti oluyingira bw'oti n'otoolera abantu ki salaamu era yajuzu ilqaa'i salaama ala aljalisin kikkirizibwa era kituufu okutoolera salaamu abo abatudde mu muzikiti nga baliwa abatudde obutuuzi nga balinda sale etuuke oba abo abali mu erimu nga bali kuki
bali mu halakati al-ilm nga bali batudde waliwo omusomesa abasomesa kikkiriza obatolera salaamu era ne kikkirizibwa okutolera salaamu abo abasaala kikkirizibwa okutolera salaamu abo abasaala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد السلام على وهو يصلي أتى ولم ينكر على مسلمي وتجير ومبكى صلى الله عليه وسلم يدعى السلام غاسارا أتى ناتجانا وبكى سنغواريلا كويا جمتولي دينغا مسانزا كولكي أسارا tiyajigana kana yaruddu alayhim ngajiddamu atya bi ishara yajiddangamu nakulaza mbaka sallallahu alaihi wasallam ngali muki muswala bikaffaihi ngaakozesa omukono gwe guliwa alyumna ogwaki ogwaddyo tolaba bobosaala omukono guno ogwaddyo gwe gujja wagulu kugwa kkono kati bwe yabanga yajiddangamu n'omukono gwe ogwo ogwaddyo kuba gwe gubeera ku ngulu la yarfauha ng'omukono ogwo tagusitula wennyini we guli ng'ali mu salaamu nga waddiramu nga wagira ki waddiramu ng'agugiramuko katono nnyo bw'ati an sadrihi kuki ng'agujja ku gundi katono nnyo teguvaawo we guli wabula agugiramu katono nnyo n'abeera nga addamu ki salaamu akiwakanya aleeta eddaliiru nga ewakana barakallahu fikum naye nga kiriko obujulizi ekyokuba nti omubaka sallallahu alaihi wasallama yaddangamu salaamu ng'asaala nga asitulako katono tagujja mu kifuba we guli wabula agirako katono bw'ati n'alaza n'alyoka azzaawo barakallahu fikum wa jazakumullahu khair nayagadde tulabe fawaidi salam biki byetufuna mu kutoleragana salaamu abaffe hal yawmuka islamiyyu bw'oba osaala ne batoola salaamu onyiiga bunyiizi oba bw'obeera osaala ne bakutoolera salaamu okaddamu mu mpolampola wano ku kifuba n'ogira bugizi oti omuki ekibatu kyo katono nnyo okikola oba okinyiigira bunyiigizi hal yawmuka islamiyyu barakallahu fikum wa jazakumullahu khair na min fawaid assalam ebirungi oba ebyetufuna mu salaam nja kubiyita mu bwangu sigenda kubigaziya insha Allah taala olw'obudde naam ekisookera ddala imtisal li sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam kukola nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yakolanga yatoolanga salaamu naffe kyetufunamu bw'otoola salaamu oba okoze ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yakola ittiba oba otuukiriza okugoberera oba ogoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'ate eddiini yaffe yaki ittiba tugoberera situkola nga bwe twagala kyova olaba nti Ali radiyallahu anhu bwe yali ayogera ku nsonga y'okugoberera yagamba nti singa obusiraamu bwali bwakuteekamu magezi ku nsonga y'okusiga ku hufu ku ngatto ku nsonga y'okusiga ku ngatto oba ku socks oba ku ki ye yagamba nti ku nsonga y'okusiga ku hufu nandibadde nze ngamba ntwandisiize wansi kubanga ye watambula naye olw'okuba tetwongeramu omubaka sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza kusiga ku ngulu tusiga ku ngulu kibayita itiba tugoberera ekyo omubaka sallallahu alaihi wasallam kyejja nakyo ekyokubiri kyetufuna mu salaamu ihyai sunnata adamu alaihi salam kuzuukusa kuzza bujja enkola ya taata waffe mukadde waffe mwe twava ffenna adamu alaihi salam naam ekyokusatu min alamati al islam okutoola salaamu kabonero mu bubonero bw'obusiraamu ate waliyo eddiini endala oba enzikiriza endala gy'onoosanga nga balina ekiramuso teriiyo ne bw'olitambula n'oddawa
togenda gisanga busiraamu bwokka bwe buyina ekiramuso kyabwo min indillahi nga kive wa Allah subhanahu wa ta'ala ate nga ki mubaraka nga kya mikisa wa tayyiba nga ate kirungi subhana malikil quddus hal yawmuka islamiyyu ekyo ekiramuso ekyo okitaasanya okijanjawaza okidiibuuda subhanallah. Naam, kabonero mu bubonero bwaki bw'obusiraamu ekyokuna min huquqi almuslimina ala ba'dihim ba'da haki kivunanyizibwa kya musiraamu eri musiraamu komandoza ku kyokuna ekyo ebirala tuli bimalayo omulundi omulala insha Allah ta'ala. min huquqi almuslimina ala ba'dihim ba'da kivunanyizibwa kya buli musiraamu eri musiraamu munne okutolera munne salaamu baganda bange abakkiriza era tusala amagezi tulabe nti buli omu muffe atoolera musiraamu munne salaamu toyitanga ku munno nga tomutooledde salaamu. abaffe bw'oba ova awaka n'osanga omukadde oli atunda amazzi ku kkubo oli mu mmotoka y'endabirwamu ziri waggulu osendabirwamu omukadde n'omutoolera salaamu. bw'oba oli ku booda nga yeekunonya awaka n'oyita ku mukadde oyo omutoolera salaamu ogamba wa booda kendeeza ku sipiidi n'omutoolera ku salaamu. abaffe bw'oba oyita mu kkubo n'osanga ayambadde ng'atonnye ayambadde ng'obusiraamu bwe bugamba omutoolera ku salaamu oba oyitako muyite wa barakallahu fikum. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. bannange obusiraamu tuzeewo salaamu basiraamu bannange tugizuukuse tugijanjawaze tugijanjawaze insha Allahu ta'ala. nja kukomaawo olw'obudde saagadde kubeera nga tukawanvuya nnyo olw'obudde. subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.